jako akawuwo. Bw'abadde awayamu ne bannamawulire, omwogezi wa gavumenti Ofono Opondo ategeezezza nti ebimu ku ebyo ebyassiddwako essira mu lutuula lwa kabinenti olwatuuziddwa olunaku lw'eggulo, ensonga enkulu zirinnya ng'ekimu ku byo kwe kujjukira eyaliko Ssaabalabirizi wa Uganda Janani Luwum, eyattibwa eyaliko pulezidenti w'eggwanga lyattu Idi Amin Dada, ng'olunaku luno lwakuzibwa ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokubiri omwaka guno, ng'emikolo gya kubeera mu disitulikiti y'Ekitigumu. Ng'ekisooka okuddamu okujjukiza bannayuganda nti okujjukira okwa Archbishop eyatiibwa Amin mu 7 Archbishop kati gwe tuyita St. Janani Luwum, olunaku lwe bajja kulukuza nga 16 ejja kuba Sande. Kabinenti era yayisizza enkola ekkiriza gavumenti ya Uganda ng'eyita mu kitongole eky'ensonga z'ebweru eky'abalamuzi n'ekiddukanya Uganda Airlines okuddamu okukola endagaano n'amawanga agatali gamu okukkiriza ennyonyi yaffe okutambuza abantu n'ebyamaguzi mu mawanga ag'enjawulo tusukkewo ku mawanga 7. Kuddamu okukola endagaano n'amawanga agatali gamu okukkiriza ennyonyi yaffe etambuza bendera yaffe Uganda Airlines okutambuza ba passengers n'ebyamaguzi okuyingira mu nsi ezitali zimu. Kyokka n'agamba nti tukyalina okusoomoozebwa kw'amaanyi anti waliwo ensi nga Amerika, UAE n'endala ze tutasobola kugendamu olw'obunafu bw'ennyonyi yaffe. Bungereza, United Arab Emirates ne America. Okujjako ntino America, United Emirates ne Bungereza tetusobola kugendayo okubanga ennyonyi ze tulina si z'amaanyi ennyo. Tusuubira mu nkomerero y'omwaka guno tujja kuba tufunye ennyonyi enene, Airbus enene. Okusinziira ku byayisiddwa kabinenti, teri muntu yenna alina kuddamu okusolooza kidduka kukola ku mirimu gya lukale ku luguudo, gamba nga takisi, basi n'ebirala, naddala babeeyita abayitoda ng'emisolo gino girina kusoloozebwa KCCA wamu n'abaaba baweereddwa obuyinza. Jjukira nti no ndowooza myezi nga 6 giyise emabega, gavumenti yayimiriza yutoda n'ebitongole ebirala ebya gavumenti okusolooza omusolo zi taxi ne basi zibadde zisasula. Obuwumbi 32 bwe bwayisiddwa busobola okuyambako ekitongole eky'ebigwa bitalaze mu kutaasa abantu singa wabaawo obuzibu bwonna, gamba ng'ekyeya, amataba ko n'ebirala. Obuwumbi 32 esobose ministry ne local ministry eya disaster ne relief ne government ez'ebitundu zisobole okugula emmere n'okuzigabira eri abantu. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Obwetaavu abanyigiriziddwa mu engeri emu